Akakiiko ka Paalamenti akalondoola obutonde bw'ensi n'obugagga obw'ensibo ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde kayitibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu maka g'obwapulezidenti Entebbe kabitebye ku nsonga eyeekuusa ku ttaka ly'omu Lwera ewasimibwa omusenyu. Wabula olunaku lwa leero ssentebe w'akakiiko kano Alex Byalugaba asambaza ebyogerwa nti bayitibwa omukulembeze w'eggwanga okwennyonnyolako nti kino si kituufu kubanga ebyali byabatwalayo bintu birala nnyo ebiteekuusa ku musenyu ogusimibwa mu Lwera. Ebyo by'okugamba nti pulezidenti yatuyita ku by'omusenyu si byebyo, nze mbabuulidde nga chairman waako nandibadde sikikweka. Twali twagala ku bintu ebirala ebikwata ku ggwanga naye si musenyu. Bino okubeerawo kiddiridde akakiiko kano okukola okunoonyereza kwako bwe kasanga nti abagagga bangi mu Kampala kossa n'omu ku basumba b'omu Kampala Pastor Samuel Kakande bwe baali beefudde ebbereegye bwe beenyigira mu kusima omusenyu gw'omu Lwera nga tebalina lukusa. Era akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi n'obugagga obw'ensibo kayimiriza kampuni ez'enjawulo omuli eya Aquaworld Uganda n'endala nnyingi okusima omusenyu nga tebafunye lukusa. Wabula waayitambale Pulezidenti Museveni n'ayita ababaka abatuula akakiiko kano mu maka ge ag'obwa pulezidenti babeeko ensonga ze bannyonnyola abantu abasinga kye bagamba nti ensisinkano eno yali yakuvuvuba kossa n'okussa omukono mu mirimu egy'akakiiko. Ye ssentebe w'akakiiko kano Alex Byalugaba awakanyiza ebyo ebyogerwa nti baayitibwa Pulezidenti Museveni okukunyizibwa kossa n'okutiisibwatiisibwa ku nsonga ya Nabbi Samuel Kakande. Oweekitiibwa pulezidenti mwena mukimanyi engeri gy'akolamu, takozesa kifuba negotiations convincing people kugamba asobola bulungi teyetaaga koza kutiisatiisa nga tiisa ki. Olutobazi Lwera ewasimibwa omusenyu buli ku buwanvu bwa kilomita 20 wabula nga luze lwonoonebwa abantu ssekinnoomu n'amakampuni ag'enjawulo aganyigira mu kusima omusenyu. Stephen Turyarugayo, Kingdom TV, amalindirire.